webale nnyo mwannyinaze n'abawesi Robert Mwanje nga bakutegeeza ati nno mubaka Mpalanyi Lukwago ono nga ye mubaka wa Kyotera twagala tubuuzeeko tubuuze ne ku nsonga tutunule ensonga z'ebyenjigiriza zitambula mu ggwanga kati muwe chance tubuuzeeko okusooka tugende mu maaso n'ebibuuzo by'abantu se babuuza ku bantu babene tugende mu maaso n'ensonga. Amina mwena abalabi ba BBS telefayina yaffe nesiimye nnyo okubeera nammwe akawungeezi ka leero mwebale kumalako mwaka mukulike ennaku enkulu ate era tukomyewo mwaka mpya 2020 tusine essuubi ddene mu guno okusinziira ku ebyo bye tubaddemu mbakulisa okusoomooza kwonna kwe tubaddemu emabega awo weetuli tuli ffenna. Weewaawo omubaka tujjidde wano ng'ebulambale okuddamu okusomesa abaana b'eggwanga baggudde ebyenjigiriza naye enteekateeka eri etya Kyotera ayimiridde atya nga gwe gy'otwala tusiga ekifaananyi ky'omukyalo n'omuzadde w'omukyalo ali mu mbeera ki olwaleero. Okutwaliza wamu okusookera ddala Kyotera essaza lyentwala mu byenjigiriza ng'abakulembeze wansi tubadde tukola omulimu munene abantu okubajjukiza nti ebyenjigiriza byo bikyaliyo ate era olunaku lumu amasomero gajja kuggulawo naye waliwo ekifaananyi ekibadde kitannaba kulabika mu zino ennaku entono ddala ezibulayo okulaba mu neeteekateeka mu mbeera y'amasomero situnaba kulaba nnyo activity yonna ku masomero nti waliwo ebikozesebwa oba enteekateeka ekiraga nti abasomesa okubateekateeka wabaddewo okwogerezeganya nga abakulembeze ba disitulikiti okwogerezeganya n'abasomesa okubateekateeka mu psychological okubajjukiza nti bakyalina obuvunaanyizibwa naye ku sayidi eya minisitule y'ebyenjigiriza situnaba kugiraba amasomero nga Kyotera mulina amasomero ga gavumenti mangi nkimanyi naye enkola eriwo teri kuwayo ssente geetaaga ebikozesebwa okusomesa abaana abayizi abapya abazze n'omuwendo gweyongedde obungi waliwo ko engeri gy'olabye omukyalo eyo ng'ekiwuseeko DEOs nga batambula ssomero ku ssomero ebibiina okusiigibwa langi okuteekateeka abazadde n'abaana okuba nti no baddira ddala mu mbeera ey'okusoma n'okuyiga. Ku sayidi y'amasomero tewanabaawo kikolebwa kye kirabika ku ground tewaliwo kyakoleddwa mpozi nga kinaakolebwa mu nnaku 2-3 ezibulayo naye tewaliwo kyakoleddwa ekyewuunyisa nti kuba mbadde ne kati mbadde nakava mu ssaza essaawa ng'emu emabega naye tewaliwo nnyo omulimu gwadde gwalabiseewo nti ddala tweteekerateekera okuggulawo amasomero kiringa ng'era ekituguddeko obugwi nga bulijjo naye ate ku sayidi y'abazadde ffenna tukimanyi nti eggwanga obuzibu bwe tubaddemu emirimu gyaffe gyafa obusobozi okuzzaayo abaana mu masomero kinakyo it's a very big question kibuuzo kinene tusolowooza nti abazadde balina obusobozi obumala mu masomero ga gavumenti kuba tulina amasomero gakunukkiriza mu 209 disitulikiti yonna okutwaliza awamu aga primary n'amasomero nga 8 nze mu ssaza lyange naye aga secondary yes naye abazadde abaana abasinga ate tubalina ne mu private schools tukimanyi nti private schools bangi babivaako agali amasomero tetunaba kutekinga stock proper stock ku masomero kikati agaliwo naddala ku section eya private schools so ekyo kisomoozo kinene nti noneeteekateeka ey'abannannyini masomero gennyini teriiwo naye ne mu bazadde bennyini amaanyi ago agagenda okubasobozesa okuzzaayo abaana mu masomero nga ebyetaagisa bitabo school fees uniforms abaana bageze nnyo kati baagala uniforms mpya ebyo byonna nga twesigame ku ebyo bibaddewo mu ggwanga oba ebiriwo mu ggwanga embeera y'obwavu eri mu bantu baffe kati ndaba nti waliwo kisomoozo kyali kinene ddala. Bw'otunuulira omubaka abaana abadda ku masomero gavumenti yataddewo muwaatwa nti kati abaana ne baba bali mbuto baddembe okuddayo ku ssomero ne baba yazaddeko waddembe okuddayo oba nga alina bebi olabyeko follow up ku nsonga eyo era kitegeeza ki ku mwana ono atannaba ate kuyeekuba nti ayonooneka kubanga bw'okkiriza olubuto okujja asomeramu n'atalina lubuto nga gwe omukulembeze ensonga eyo giraba otya etegeeza kiri omwana w'essomero ono ayingira obuyingizi oba ali ku ssomero atannafuna lubuto. Okusookera ddala si kifaananyi kirungi nti omwana omuzadde agenda kubeera omuyizi ekyo mu byenjigiriza byaffe newankubadde nti embeera eriwo si bwe budde obwa bulijjo okusinziira ku ebyo tubadde tuyitamu ng'eggwanga naye nga si kifaananyi kirungi nze ng'omukulembeza atwala obuvunaanyizibwa mu ssaza ly'Ekyotera sikkiriza nti omwana yandibadde mu mbeera eyo naye okusinziira ku ebyo ebibadde mu ggwanga ekizibu abazadde wamu wanne wali kyalema tebasobola bulungi kuuma baana naye nga ate tunagamba ki embeera yeriwo bwetyo embeera eriwo nga tumaliriza kikyogamba abazadde okubazaamu amaanyi oba oliawo nekibalina okukola okugwa mu mbeera eriwo kuba kati kyekiriwo kyakuza abaana ku masomero okufuna fees okufuna ebitaagisa basale magezi ki okola nti no bazza abaana ku masomero ekisembayo seba okusookera ddala bubeera buvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde nti abaana baffe tubakuumira mu masomero
okunoonya fees sinza kugamba nti kola kino oba kola kiri sinza kugamba ntunda ekikyoza omwana mu masomero naye omuzadde yenna kola kyosobola okulaba nti omwana waddayo ku ssomero. Ekyokubiri okwogerezeganya n'abakulembeze b'amasomero gaffe ba headmasters babaasa wabeerewo enkolagana kekadde we twetaaga enkolagana wakati w'abazadde n'abasomesa okuba nti olutindo olwongera okunywera okuba nti waliwo okuwuliziganya nti oba oluusi n'amasomero gabeere magumiikiriza newankubadde ate tukimanyi nti obwetaavu bw'okugatambuza era we buli nti abaana baagala okulya abaana beetaaga ebikozesebwa ekyoko bitabo n'ebisigadde naye wateekeddwa kubaawo bubeezi olutindo olunywere bazadde kuwuliziganya n'abasomesa kuba embeera yo nzibu naddala ffe abava mu bitundu ebyo. Ng'omubaka wa Paalamenti gavumenti kyegigamba ki ku nsonga eno obuvunaanyizibwa bwayo buli luddawa era ogijjukiza otya okutuukiriza kyerina okukola? Twagala nnyo tulabe gavumenti ku ground. Gavumenti ejja ng'abantu balina obwetaavu si gavumenti eyise obuyise ebiragiro. Ekyo njagala ogamba gavumenti yange. Abadde mubaka wa Paalamenti owekyotera lwakadde katukoze butereeve Mengo Maluga Pakagamboze nze Robert Mwanje wano e Nabingo. Webale nnyo munnaffe Robert Mwanje kututuusaako omubaka ng'atangaza ku nsonga ez'enjawulo naddala ez'ebyenjigiriza.